Ekyamukulu Kayuula okutwala abasajja abo nakyo kyongera okulaga bano abasajja tebakola bokka, bakola under directives. Tigenda mubakube mubasambe mubamenye ffe kye tuliko kukuuma regimu yaffe ebeerawo etya. Oba oli omukubye n'omukutula oluba oba omukutudde ku ggulu, ekikulu ya defending the regime. Ffe parliament ffe twalibadde tusooka okuteekawo okuyita abapoliisi abo kubanga ffe tukola amateeka. Basooka kugaa nti babaguddeko emisango mu disciplinary committee ya police. Kakati nga tebannaba kukola ekyo, tebannaba kumaliriza ebyo, ne babagaba batutte ku further training. Ebyo byakuwuddisa Bannayuganda. Naye nga nabo basajja bannaffe n'abakazi tubasaasira, si be baziba emisango mu kitongole kya poliisi. Era abakuba emiggo bakutte emiggo gy'abalala. Baba nga babagala kooti erina skedu bajja kubeera nga babaleeta emisango bwe gibakwata era ekyomukisa omulungi bali mu kooti yaabwe gye bali genda kubayita babakwata bwe baba nga bwe basangibwa nga balina kye bakola ebikolobero nga tebayita mu mateeka bajja kuvunaanyizibwa. Si kubanga ntoge bwe mbeera wano mu parliament nga nina omusango kigaana oli okujja ne bankimawo. This is Kingdom TV.